Mwasiibye mutya bannayuganda kansuubire nti muli bulungi amanya n'eddoboozi Pitibo Olivia Katende bamikwano. Subscribe my YouTube channel, likinga, sharinga, tambuza information esobola okutuuka ku buli munnayuganda yenna waali. Bamikwano tuyina protest vote, twagala okusomesa abannayuganda okumanya protest vote kiki n'okutambuza information okumanya butya bwe tugenda okulonda butya abannayuganda bwe bagenda okulonda. Naye nga tetunnagendayo eyo bamikwano, mbagambye subscribe my YouTube channel, likinga, sharinga, tambuza information paka ku muntu wa bulijjo asobole okumanya kiki ekigenda maaso, biki ebitambula, biki ebiriwo. Njagala kusooka ka video kano ak'omukulu ono ke yakoze, nenda kusooka kumusomesa mpola then tweyongereyo. Namboze byayogedde bya kisiru nnyo. It is the most stupid thing. Lwaki temwaze kwebyo ne mu correctinga Namboze? Muli ku bebekulu. Olokubanga mwagala okubika ensobi za Namboze. You started that topic because Namboze had done the most stupid. Bobi Wine and Namboze this week have said the most stupid two statements. How do you attack? How do you come and say nti abaganda abawakyawagira Museveni muli basiru nnyo? Obuwagizi bw'omukulembeze wa Uganda buva ku baganda oba buva ku bannayuganda? Why is your topic always about baganda? Can't you have common sense and see nti nekyo kikukyaya tribes endala? For us, of course, tukubengalo naye ate kinnuma nnyo kati njagala nnyo exposing exactly what nali ngamba nti no Bobi Wine omutwe gwo munafu nnyo. At least emyaka gy'omaze mu politics today wali badde oyina ky'oyizeeko. Museveni bw'aba kuba akalulu wali badde oyiga byakubira wa. You have to learn from the best. Bulijjo nange nenoonyamu ekintu ekigambo waayo oba kasajja nkawalana lwa music no naye n'obwongo obukalu nabo butukooya. That's why we are still stuck with the NRM. Gwe notamanya nti obukulembeze is not about baganda. Otukyayisiza abantu bonna oyagala okuleeta tribalism eddemu abantu batandika okubanga batulabanga abaganda. Tugenda kwesigala nji okula tukyuke nga basobola okulaba nti tuli baganda ennyindo tuzisale ngoma zo tukyayisa. Can't you just learn that leadership is about every tribe, not one? Then nezileta Namboze embo fe tusobola okufuna obululu ne Buganda ezirijo n'endala ne tubagana okulonda. Really? And you are a human being in Uganda here? Ye mwe abatudde mu bantu baffe wano mukulembeza. Ensonga lwaki have gone to the politics is because it is no. Eyo nga tuvuddeyo ndowooza mulabye bulungi nnyo obusiru bw'oyo bwayoleseza. Njagala kusooka kumusomesaako. Ndi mukulu mu myaka naye ate ndi mutuku nnyo ku oyo omusajja omukulu oyo atalina magezi. Njagala okusooka okumuddamu okumugamba nti nno nange nnyongera okwongereza ku bigambo by'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye oli musiru. Omuganda awagira NRM ng'oli mu Buganda oli musiru. Omuganda ng'owagira NRM ng'okyali wano mu Buganda totegeera. Ekigambo ekyo lwaki omukulembeze waffe yakyogedde bw'atyo? Nze ntegeera yange eri nti Museveni abaganda ffe twaleeta Museveni. Abanyankole baagoba Museveni, buli omu n'agoba Museveni. Abaganda ne mwaniriza Museveni. Abaganda ne muwa Museveni. Abaganda ne mukweka Museveni. Ne muleka Kayiire yali omusajja omuganda yali asobola okutwala Obuganda mu maaso ne Uganda namba. Ne mumuleka ne mumwekwekerera. Ne mukwata omusajja Museveni Omunyarwanda. Ne mumuwa obukulembeze bw'eggwanga lyaffe Uganda. Obudde buno abaana Abaganda ge maziga ge tukaaba. Obudde buno abaana Bannayuganda ge maziga ge bakaaba. Olw'okuba nti Abaganda mwakwata ekifunfugu kya Museveni mukiwa obuyinza. Abaganda mwakwata obuyinza bwa Bannayuganda ne mubuwa ekifunfugu kye bayita Museveni ne mukikwasa obuyinza kitukulembere. Obudde buno tukaaba twaha ng'entulege olw'okuba nti twasinze omuguya ogwo. Ekigambisa nti n'Omuganda awagira Museveni oli musiru ensonga y'eno. Abaganda engeri gye mwaleeta Museveni abalemi okuggyako. Museveni yali mu kubba ettaka ly'Abaganda. Museveni yali mu kusiba abaana Abaganda. Museveni yali mu kutta education ya Uganda ennamba. Museveni yali mu kugira buli kimu kyonna kyonna ekintu kya Uganda
kya Buganda okwetolola. Omuganda wagira Museveni wano mu Buganda oli musiru. Omusajja Museveni yayagala okugyawo obwakabaka bwaffe obufugibwa obudde buno obukulembebwa kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II. Omusajja yayagala okubugyawo ye Museveni. Lwaki tobe musiru nga weyita Muganda naye ng'omuntu gw'owagira yali mu kusaanyaawo obwakabaka bwo, ng'omuntu gw'owagira yali mu kutta kabaka wo, naawe n'osigala ng'ogamba nti Museveni oye oba otegeera bulungi? Oba otegeera bulungi ng'omuntu ayagala okusaanyaawo kabakawo ye Museveni. Omuganda wa kuno emyaka egiyise bajjajjaffe balwana okuva mu 1980 paka 1986 paka Museveni we yawambira. Bajjajjaffe bakwatanga emmere ne bagiwaayo, bajjajjaffe batundanga, bakwata amataka gaabwe ne bagawaayo, batunda emmwanyi zaabwe nga balwanirira Museveni kugira. Naye Museveni mu kumala okuwamba kye yabasasula kwe kubatta. Buli Muganda gwe yaraba nti olina ettaka ddene Museveni yasobola okumakinga sure nti akutta oveewo. Buli Muganda yayinanga ettaka eddene ng'asobola okuba nti nabeeroke, Museveni yamakinga sure nti ateekawo omuntu omulala asobola okusaanyaawo oyo neddiza ettaka eryo. Mbugwa Omuganda osigala otegeera bulungi. Mukwano Omuganda awagira Museveni oli musiru. Omuganda awagira Museveni oli musiru ng'omukulembeze waffe bwe yatugambye. Museveni akoze ekiggwayo kyonna ng'asiba omwana Omuganda n'Abannayuganda bonna. Omwana asinga okuba mu kkomera wali Muganda. Ng'era Omuganda osigala owagira Museveni ng'ogamba oke. Abaganda wano drone zifuuse drone batuwambanga obugundi. Ng'era osigala ogamba nti kitsoke Museveni okuba nti no ye president wa Uganda. Nga batuwamba, batutulugunya. Mu drone batutwala mulaba. Nze omu kuwa drone batutwala mulaba. Enkwata gye bakwatamu nga bakolera Museveni. Era osigala ogamba Museveni okuba nti no yafuga nti era Omuganda osigala oli mugezi ng'olaba omwana wa Nambi bamutwala ng'akabuka. Ne bamukwata ne bamuteeka mu drone ebibeera mu drone omwo toyina ky'omanyi wadde okifumiitiriza kuba togituulamu. Ffe abagimanyiimu drone eyo nga bagikutaddemu mugitubuuze. Omuganda awagira Museveni oli musiru emirundi gyonna toyina magezi totegeera. Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe ogamba nti Omuganda awagira Museveni oli musiru. Nkiddamu omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'agamba nti Omuganda okuwagira Museveni oba okuwagira NRM oli musiru. Tosobola kulaba nti nno omwana wa Nambi wano mu Buganda. Omwana wa Nambi wano mu Buganda bamugoba ku ttaka. Emyaka egiyise, emyaka giweze ng'emyaka 10 bwe bagoba abantu ng'oggyeko ab'omu Kiteezi wano b'omu Lusanja. Museveni yasenda abasajja abakazi n'abaana n'abasajja ne babasenda mu Lusanja. Bonna obudde buno bali mu kampu okuggyako eyafunanga famire ng'alinako okufamire etegeerekeka ye yamugjayo n'emutwala n'emupangisiriza. Era n'osigala nga gwe Omuganda ogamba nti oli mugezi ku Museveni byakoze Abaganda, ku Museveni byakoze Abaganda ng'abagoba ku ttaka. Ettaka ne liddizibwa Abanyarwanda abazze buzi ku mulembe gwa Museveni. Gwe n'osigala ng'ogamba oli mugezi. Obudde buno ku amataka g'Abaganda bagasenze bagatemyemu obupoloti olw'okuba bo baagala okweddeza obugagga bwa Uganda. Gwe era n'osigala ng'ogamba nti oli mugezi. Oli mugezi ki? Oli musiru. Mwabali ne Museveni n'abakwatira obukunkumuka n'ababateera mu ngalo. Mukwano muli basiru. Nkiddamu muli basiru. Temusobola kuba bagezi, temusobola kutegeera nga mulaba eggwanga engeri gye liggwawo, nga mulaba ensi yaffe engeri gy'eggwawo n'osigala ng'ogamba oli oke. Ku mulembe gwa Mini bwe tutaali kuba tetwaliwo wabula babitugamba. Amalwaliro ago ge mulaba Kaabe Mulago wonna buli ddwaliro ly'omanyi eryali erya gavumenti gonna amalwaliro obudde buno ge tulina gaasimbibwa mu mulembe gw'Obote gwa Mini n'Obote. Museveni atongereddeko ki nga ne ge yasangawo tasobola kugwongeramu ddagala wadde ogateekamu ebigondi wabula n'osigala ng'owagira ate ne bakuvuma obusiru n'olowooza nti otegeera nnyo. Bebekulu oli musiru ne kampuni yo yonna nga bwe mukola bwe muto mwenna muli basiru temulina magezi. Omusajja atusaanyaawo nga mulaba mweyita Baganda nti neddira nkimanzi ssali. Sali Omuganda akola ebyo. Sali Omuganda asobola okulaba ng'omwana wa Buganda attibwa. Sali Omuganda asobola okulaba ng'omwana wa Buganda asibwanga ki n'osigala ng'owagira omusajja oyo gavumenti ya Museveni. Bannange muli basiru. Muli basiru. Tayimuzi basiru. Bebekulu tula ku makya weesetinge oyoze mu bwongo kubanga obwongo bwo tebukyagira
kati nze omwana nze omutowo nze nsobola okutuula nkusomese gwe yandisomesezza nze so sinze kusomesa gwe kubanga oli mukulu okunsinga ukasooza l'omwana nayingira emyaka 18 19 mukwano essaawa yonna oba osoobera muzzukulu jjajja bebekulu mukwano tuulo kakkane tuulo otereere eggwanga olirabe nga bw'otasobola kutegeera tojja kusobola kutegeeza balala nabbategeerera basobole okutegeera kikyoyagala okutegeeza. Eyo nga nvudde bamikwano mbasaba tusooke tusomese ekigambo protestive vote butya omunnayuganda bwagenda okulonda butya omunnayuganda bwalina okukuumamu akalulu buli muntu yenna yenna olunaku lwaleero enkalala zaakomyewo mikwano tambula genda osooke otunuulire enkalala zo genda otunuulire enkalala zaakomyewo weerabemu onoonyeemu erinnya lyo bwe libeeramu it's okay making sure nti ku lunaku luli eri olutuufu ndagamuntu erikkiriya ogenda olonde ogenda okole ki ogenda olonde buli munnayuganda yonna bwe tugamba protestive vote londa first ekyokubiri kuuma akalulu ko kyekyokubiri kuuma akalulu ko by all means tovaawo ndowooza bwe tugamba protestive vote mwakalabako kalulu ke kawempa akawedde ekyo kye bayita protestive vote londa kuuma akalulu kanyweze kawerekere paka kutale center gye kagenda okubalirwa toganya mulaba ono kutwalira kalulu ko toganya muntu yenna kutwalira kalulu ko mbw akakuvugira nedda osobola ovuga akalulu ko osobola okukatwala paka ku district kaveewo awo mugenda kusangawo abaana abalala abagenda okwongerayo era bw'oba osobola okutwegattako okukwongerayo okukatwala ku tale center nakyo tujja kuba tukyetaaga kubanga wano wetulaga twagala kujjako omusajja gwe bayita Museveni tagenda tuwa kalulu ako ne bwe tunaaba tukalonze netugira tulina okuteekawo embeera y'okwekalakasa paka nga balangiridde omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu paka nga bakoze ki paka nga balangiridde omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwa pulezidenti wa Uganda ekyo kye bayita protestive vote londa kakuume kabale londa kabale kakuume buli w'olabira polling station yonna yonna ng'obadde weekakasa nti wano tulina okulya okkiriza obagaana teekawo embeera tulina okwekalakasa kuviira ddala we tulondedde tetugenda soka kulinda eri nga bigaanya tulyoke twekalakase tutandikira wano we tulondedde eyo gye bayita protestive vote tandikira w'olondedde owaba amakulu okulaba mbu nno osobodde okukuuma akaluluko ne batakatwala batyo ono omusajja mwetegefu okutujjako akalulu mwetegefu okututwalako obukulembeze bwaffe mwetegefu okutubba buli kimu kyonna kyonna ekisobodde kubanga babbi ebyobugagga bingi nnyo mu ggwanga Uganda ng'ate tebabikoleredde. Mbasaba mutambuza information eno njagala mutambuza amawulire gano buli munnayuganda yenna gy'ali asobole okulaba muno ategeera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Temuwa balabe bano gaapu okutusanyukirako. Mbasaba subscribe my YouTube channel, likinga, sharinga, jitambuze etuke ku buli munnayuganda yenna. Abatanafuna mu ndagamutu mugende muzifune, abatannagira kukebera nkalala zammwe ez'obulonzi nammwe mugende mukebera enkalala zammwe tusobole okulaba muno tukwataganira wamu okulaba nti nno tweddiza obukulembeze bwaffe bwe tulina. Amanya n'eddoboozi nsigadde ndi Olivia Katende, Kyagulanyi Ssentamu my president, NUP my party. Ssaabasajja Kabaka awangaale, Mukama akutukuumire.